tutanna buyinza bulonda naye yaronze ne luli yalonda naye buyinza tabulina yakava ku mawulire wano juzi bisechezi yakamala emyaka 2 n'ekitundu mu parliament alina bumanyirivu ki obusobola okumufuula leader of opposition anti Mpuuga byakoze badobiraba Mpuuga mwetuwaze Mpuuga yakuzibwa bulungi eyo Kyagulanyi bwe agenda nakwata ekibiina n'akibba n'akijja ku banne ng'akiremeddeko si agenda okubeera presidential candidate addako ye wasi lwaki walubeerera kubanga bakulembera bamuliramu ssuubi Kyagulanyi tugenda kujjako twamujjako dda ne tumufuula secretary for foreign affairs alemeddeko tugenda kujjako musajja okutwala ekibiina anti yakibba bubbi ani yakimuwa mubuuze yesimbawo naani Rubongoya yesimbawo naani ekyo kyoyogedde ate yali amukoledde ki ye kenyini yakyoyogerera Segirinya daga abasaba nfe besimbewo batwale ekifo kyange ate lusinga tamwagala yali musembeza Kyagulanyi alina kye bayita inferiority complex ntolwokuba abano bamusinga obuyivu ye Kyagulanyi yakola diplomayi mu music dance and drama atugamba ina degree tajirina arageje yajijja Makerere diploma yakola diploma mu music dance and drama Makerere Kyagulanyi ngo mumanyi anti kati mumanyi kakati Kyagulanyi yeta bana abayivu ba Dr. Bwanika bano ba Mpuuga ba Segona tabarabawo ye ayagala bano bayaye banne mubayaye banne mwe muri bisechezi kwanga bisechezi yakava ku mawulire wano juzi bisechezi yakamala emyaka 2 n'ekitundu mu parliament alina bumanyirivu ki obusobola okumufuula leader of opposition oleta ba amacha ye kati Kyagulanyi tebimukwatako ebbanga lyamazembe obufuzi ayize ate yayize eki abadde kukosase ate kosasa gikozemu birungi ki nguzi njereere gye babadde balya biki byakozeemu twogere ku buweereza bwa Mpuuga anti Mpuuga byakoze badobiraba Mpuuga mwetuwaze Mpuuga yakuzibwa bulungi abadde Mengo musajja wa Kabaka era Mpuuga abadde takola bino byakulinya ku meeza n'obukofiire bwabwe buno abadde tabwambala bwa people power abadde tabwambala kiva okukambala ate kali mukyako kali muki ndaba nabe mbabwambala anti kakati neddanze nkubuulira omuntu omutegeevu yambala akakofiira kakukolera eki oli atugambye nti ddembe ogenda mu parliament ogenda muguni ng'oyambadde akakofiira tubere serious kale ddembe akambale nenze njagala kukubuulira ntoyinza mu bantu abali mu parliament n'olimwa bonna abaliyo n'okwata obwa leader of opposition n'obukwasa bisechezi Ssenyonyi kyatasobola Mpuuga ku byakoze Ssenyonyi kyatasobola kiki kyasobola kyalaze kasooka nga agenda mu parliament ekimuweesa obukulu obwa leader of opposition obukulembeze ogogyeko ekya tribe okugamba nti bagendedde ku gundi nti Sekutajja no Munalwanda gundi naye bataddeko Munalwanda nono naye Munalwanda noli naye Munalwanda kwegamba nekibanga bwe kityo bwe bakivugiddeawo ng'okigyeekwawo nze mbyogedde tosize obusosoze mawanga teri ggwanga lyensosodde nze kadeide nze mbyogedde agala okubinfunaana binfunaane muwejjere ngwanjisebo leader of opposition ekifo ekyo Mpuuga akibaddeko emyaka 2 n'ekitundu era omukulu atugambye nti tewaliiwo mulembe gugenda kubeerawo lubeerera anti kakati ye kakati lwaki olinga awulidde obujja olwa Ssenyonyi okulondebwa ku kifo ekyo nga waali walubeerera eyo Kyagulanyi bwe agenda nakwata ekibiina n'akibba n'akijja ku banne ng'akiremeddeko si agenda okubeera presidential candidate addako ye wasi lwaki walubeerera kubanga bakulembera bamuliramu ssuubi Kyagulanyi tugenda kujjako twamujjako dda ne tumufuula secretary for foreign affairs alemeddeko tugenda kujjako musajja gwe ate kakati Mpuuga obwa minisita bakugambye okuwa butwale tubutwale bamusuubiza obwa minisita ani yamusuubiza obwa minisita bamusuubiza Gwerinda Ssebo muwejjere maama ng'olina bwino tuli wano bw'atabutwale onombuulira butwale Ssebo tobugaana ani yamusuubiza obwa minisita kubanga ne constituency ye bagiwadde omuwala bamuyita Nanungi gwe bagenda okuleeta ba NUP Nyendo Mukungwe kyawedde badde manyi bamuleeta Masaka City bamuleeta omwana bamuleeta Mukungwe Nyendo Mukungwe bamuyita Nanungi wamulabyeko mumanyi kakati gwe baleeta ono bamukuba
lwaki bamukuba ne Bwanika bamuleseeko omuntu bamukuba lwaki bano bayaye naawe embeera gye balimu tebayeggala toleeta mu WhatsApp lwaki mukkiriza abayaye okutwala ekibiina anti yakiba bubbi ani yakimuwa mubuuze yesimbawo naani Rubongoya yesimbawo naani bagenda okutwala ebifo ebyo besimbawo nabaani bategeka okulonda tubalaga akalulu basajja mwe mutegeka okulonda kulonda okwa kamyufu mutegeka okulonda okwa kamyufu tubalage tubakuba akalulu n'ensi yenyamire naye ekibiina bwebanga mwakitandika mwakiwaayo mwagadde twakiwa waani ekibiina bwe tubakiwaayo abakirina kati ekibiina kirina enkiiko ezituula ne zisalawo ensonga bwe mwagenda mu mateeka nga bawangula seeki ya Bobi Wine etuulawa Seki ya Bobi Wine etulawa kati etula Makerere kabule neki ya Bobi Wine etulawa bagijjawa mwaba kwa sekibiina nze kankubuulire olunaku President 7 lubali mugamba nti ovudde ku bukulembeze bakutadde mu kaguli ne Bobi Wine ali kabeeramu byakoze tumubanja accountability tumubuuza sente ze wajja mu mudda zali mekazi ruda mudda ntubuuza sente kozi gwali kugenda kola atana amanyi yesoroza mudda egwanga lyonna nebweru zava mu sente mekazi ruwa nasoroza sente okiraba nasoroza sente ebweru ntiza kuyamba abantu tena kye wali ayambya ndi nomu nasoroza sente mubali bagenda okwesimbawo bona bawayo sente ziriwa afuna obuwumbi 7 buli mwaka ziragawa sente ziri rudawa tumubuuza accountability ya oronda ngani ngote warondebwa torondebwanga kogwe lwaki oronda bano musajja gori munafusi 103 Radio 4 ensunsuzi tuli mu program gw'ensonga tutematema n'okumenya ensonga engeri gye zikyusiddwamu naddala mu bifo ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti njagala katono nnyo oyogere ku kifo kya Commissioner of Parliament olwaleero Mathias Mpuuga Nsambago bakikwasizza kibaddemu honorable Zaake Francis Zaake Butebi wanji bayinza okujja kuba leader of opposition notwala ekyo commissioner oba otegeera obadde mmotoka bakwadde emmotoka ekukulembera n'emaaso n'emabega olina obuwumbi 13 budget yo nga bakuteeka ku kya commissioner nga naawe okkiriza anti kye tubagamba obutabeera ekitegeeza okubeera mu kifo kya leader of opposition olina kubeera ng'okolera ssente ezo nakukuuma nnyo anti kakati byasubiddwa kati oluganda kulya oludda enjala terukola ki terudda olowooza Mpuuga gwe bakweca commissioner onasiga ndaba nakitwala kale akitwale era baddeyo nga basoma ebifo bino nayozayoza mukulu wa anti katana kyakukola bambi tana kyakukola maye ekizibu kye tulina wano abantu bafuuka bamuwawa ekigambo muwawa kigambo kya Luganda otegeeza kimwe omuntu atalina mugongo kabanga akawuka kali awo uliriza ebigambo bya Mpuuga ebyolwaleero nze wano bakakasa tukoze obuvunaanyizibwa bwaffe emyaka 2 n'ekitundu era situbwejjusa njagala kwebaza bonna betutambule nabo okwebaza mu ngeri enjawulo ekibiina kyaffe ne president abanteekamu obwesige ne ttiimu gye bankwasa okubumbabumba ekibiina ekito ekyali kisaasaanye okiyijjamu omulamwa n'okubanga ku ssaawa eno kamera z'eggwanga zitutunuulidde twagala okubategeeza nti okukyusa obukulembeze kisoboka si wano wokka mu NUP naye newalala omukulembeze waffe omupya tujjamu obuwagizi era njala musuubiza obuwagizi bwange mu parliament kubanga parliament erina emitawaana gyayo mingi nnyo tujjamu obuwagizi njala kusaba bonna abali okumuwagira abaagala ennyo enkyukakyuka mumuwagire temutuma mirimu gitali gije temumala mumanyi nga yeewaayo nga yeefiisa okukola ebyo birina okukolebwa temumutyoboola nga mumuyina omumulinyisa temumuliisa byatalidde oyo ye honorable Mpuuga kakati lumutuga wanji ayogedde ng'oluntu lulu wano mu bulago lumutuga oluki akasajja kali wano ku mutima kona kasambirako n'omupiira naye nga mpulira tayogeza kasajja kakati gwe byobufuzi tolaba n'ekiri mu mutima gwa Mpuuga ekiri mu mutima gwa Mpuuga kirala neyo si yandibadde si nego kirabyo otye kiri mu mutima gwe anti nze kugambye nze mumanyi mbamanyi bonna wali gwe simanyi bisekezi twali fena mu mawuliri owulidde twali fena mu nakulekayo ngafuna emitwalo 6 nakulekayo nalinnya eddaala eddaala nze nali mulinyisa singa saatandika NUP yandigisanzeewa naye omwana oyo amalala gaaliko ojja muwulira mu palamenti linda yene gundi yene Anita Amonga anti Anita Amonga naye tasaaga naye mujja mbawulira naye alina amalala mujja mbawulira nze bisekeze simulinaamu kantu ntalina kagenda okukola bisekeze akola eki naye byakoze abikoze era yensonga lwaki bamutaddemu obwesige gyasomedde yonna yakola sciences najja mu 9 nze tosaagala ondeeta ebyo yakola sciences yes gyeyasomera oyagala nkugamba eyo
mugende munonye byasomera ebibuzo byamukube byomukaago kweyonono boyonono obo kwatidwa bujja ate kwatibwa bujja bwaki apangira bipangire buli kimu kino apangira kipangi tabeeranga ko yadde class monitor owulidde nava mu mawulire wano ne bajja ne tumuyamba nafuna ekibiina najja nabeera kumukosase nabba mu sente zabbye zonna enguzi gyalidde nazimba kalina zizino zinaatera okugwa wane ekyange owulidde afuna omusala gwa parliament ate gwa meka ayinza okuzibalira ne mukyanja gundi zazimbaawo oluvannyuma lw'enkyukakyuka zino ezikoleddwa ababaka ba parliament bayozaayozezza abakulu abaweereddwa ebifo eby'enjawulo era Lutamaguzi Ssemakula agambye kubanga y'omu ku bali mu kabineti eno ekisiikirize aweereddwa ekifo ekyokuba nti yavunaanyizibwa ku by'ettaka agambye nti ekifo kino ekya leader of opposition kyetaagako omuntu okugenda ne mu field nga si wakwogera bwogezi luzungu kutula mu parliament kwogera luzungu olowooza ebigambo bino nabyo byefumiitirizeeko biwulire akoze bulungi nnyo kubanga ebiro bye tulimu bya political activism tetwetaaga lopu agenda kudda wali kufuuweeta luzungu yeddire wakaawe twetaaga lopu agenda mu field oba eŋŋumi agikuba n'agikuba era ensonga lwaki ndowooza Ssenyonyi bamuleese kubanga Ssenyonyi omu ku politicians ababeera mu activism gino emyaka 2 ekitundu oba 2 egisigaliddewo tubeera mu field waka nga twerwanako oba oli wano ku parliament oba toliiwo none of the business of your business oba ozze ng'okola by'osobola okukola naye nga ffe tetusobola kuba excited nti no bampadde akafa akashaddo kitegeeza kisiikirize ye mukulu oyo ng'atubuulira nti akafo kakati yebambi kakati omugambe ki wa DP yagira ku NUP ku luno wa DP kati anoonyayo ki ali ku opposition tuwali kibiina kiti ekibiina kiti cabinet eno terimu banupu bokka etabula ebibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti akibeeremu naye nze kyenjagala okugamba Ssenyonyi tebamulonze lwakuba nti ategeera bulungi ebyobufuzi balonze obusobozi bw'alina ye Kyagulanyi agezaako kwejjako baalaba nti b'amaanyi ate ng'ayagala nkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga basegona gye bali banamboze gye bali Segona Medad Lubega Segona akali amaggo bamuwadde ekifo ekya Kosase ye ssentebe w'akakiiko aka Kosase Ssenyonyi w'abadde era nawe tasobolawo kakati oyo ajja kusobolawo kubanga abaddemu naye history ye eya performance naye tebadde nungi nesigenda munyooma he's a lawyer sigenda munyooma ekikulu kyenjagala okubagamba kiri nti Kyagulanyi yasigaza abantu basatu abamuwuliriramu mu parliament asooka yebisekezi ono gwalonze Joel Ssenyonyi owokubiri ye Butebi Zaake amwadde okumyuka Nambeshe ku chief whip kakati owokusatu ye weba munaanika endooza tebamuwadde naye nga amuwuliramu beba abasatu abamuwuliramu Kyagulanyi nkugambye naye yatuuka okugamba ku BBC n'agamba nti abantu bagendewa mwenaremu kwegamba ali awo tateredde asabira Segirinya kufa yesimbewo kafo kakawempe North kyanoonya kati addeyo omansiza entungu addeyo anti nze nedda nze nkati nze njogera byange ndi muwejjeri obukakafu obujjawa nti asabirira ekyo kyoyogedde ate yali amukoledde ki ye kennyini yakyoyogerera Segirinya naga abasaba nfe besimbewo batwale ekifo kyange ebyo nabyogerako dda ne mbagamba nti baleeta Ssenyonyi obyogera nali wano ng'omulanzi nga nabbi nga buli kintu kyonna kiba kyeraga wasomola ebyama oba okiraba kiba kyeraga kyokka ekisooka Bobi Wine ng'omuntu talina buyinza bulonda naye yalonze ne luli yalonda naye obuyinza tabulina ye kennyini si mulonde talina kulonda ye si mulonde si mulonda talondebwangako ani yamulonda ekibiina yakiwagamya abo bweyagamya n'akijja kuba nanyini kyo n'akitwala badde manyi bakulembera be bamulonda ate nani yamulonda talina na ogani yonna eNUP gyalimu obukakafu obujjawo anti nze nkugambye nze nali wayini nze twatandika NUP ekibiina nakitubbako n'agenda ku NASA n'akuba cards n'atandikira ku 001 era ye number 1 ye number 1 olwamala okwata yeko jawe kibalama bwe bagenda ekakiri namugamba mwana wange kwatamu waliwo n'endagaano no ya mwaka gumu yo lwagenda yagenda ku NASA n'akuba card ne yetandikirako number 001 okiwulira ekibiina n'akibba
mwe mwakitandika tarondebwanga wakitandika nani tarondebwanga mwami Kibarama gyali mwami Kagombe Simba gyali n'abalala bonna gye bali olukiiko lwa Neke gyeruli olukiiko lwa Seke gyeruli twali gwe yali yeebuuzizaako yakola bibye yabasuula ettale akola bibye yo lwatuula ne sale n'amugamba nti bamemba ba parliament bogenda okuleeta njagala oleete 15 befuula NUP naye ng'ate abantu abo bazze nga baaki balina aremu nakkiriza ne Ssenyonyi mwe yali ogambye Bobi Wine yatuula nani yatuula ne sale mwoteri ya Kigongo sale mulaba ngo wenaremu ate Bobi Wine waaki aweerereza mu government Bobi Wine waaki wanup mumanyi gye yava mu 96 n'emyaka emeka yawagirani mubiri gumu yawagirani Besigye Dr. Besigye bade Simba abadde awagirani mwamuwulirako eyaleta Bobi Wine ne Kyadondo kwesimba yali General Kayihura wa kibiina ki mubeere mwamagezi ogambe Bobi Wine yakola atya nze nkubuulira mutegeere nze nzizokubategeeza agala okukola kyakola akikole katukomewo n'eddembe ly'obuntu ng'omukulu tongere bwayogedde oba ndi mutujju nange n'eddembe lyange wantu tukyaza batujju kakati no mukitegedde nti Bobi Wine olwakwata ekibiina ky'NUP ye n'akibba n'agenda ku NASA n'akubisa cards neyefuula 001 singa yakibba singa talonda abakulembeze abakyusiddwa n'olwaleero byonna byakola nze nkimanyi bulungi olunaku Prime 7 lwalivaako munnamateeka ogambye nti Lop Mathias Mpuuga Nsamba ekifo ekyo akikutte bulungi okukira ku balala ne bwe ntunulira wano mu lisiti y'abantu abaddeko mu kifo ekyo ndabamu n'erinnya eribadde lijja lyogerwako ennyo nti nalyo lyakola ebyannaggwano Paul Kawanga Ssemwogerere Democratic Party mu mwaka gwa 1998 yamalayo emyaka 5 ebisanja 2 si byebi ku kifo kino ebiri kitundu n'avaako mu 85 yebye yakola tebitunuuliddwa Mpuuga yamukize nina ensonga zange lwaki ngambye Honorable Mpuuga nganze nga ggwe kuba buli omu wa ddembe mu mateeka waliwo kye tugamba everyone is entitled to his own opinion buli omu asobola okwesigama ku ndowooza ye okusinziira ku y'engeri gy'alabamu ebintu owekitiibwa omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere yakola naye ebiseera bye yakoleramu eggwanga lyali terina bakutabanguka nga olitabanguse olwaleero kati litabanguse eggwanga litabanguse kubanga ekiseera ekyo eddembe ly'obuntu teyali nga nsonga nnyo baali tebagiteekako nnyo mulaka kubeera n'ebiseera ebyo ng'owekitiibwa President Yoweri Kaguta Museveni yakajja mu ntebe nga bakyali bavubuka balina obuweereza obwali obw'enjawulo era bw'otasobola geraageranya na lwaleero mbadde mmanyi nti gye tukoma okutambula ogenda mu maaso bingi ebikyuka ate ekisinga okwewuunyisa gye tukoma okugenda mu maaso ebintu gye bikoma okwonooneka kubanga we twatandikira etteeka lyali tteeka era nga n'abagagoberera bagakola ki bagagoberera bulungi we twatandikira President Museveni we yajjira mu ntebe wali tosobola kusanga ng'omuntu awambiddwa olwaleero nga drone we zikwata abantu ne zibawamba kyali tekisoboka 96 97 98 awo wonna drone yali tasobola kujja newamba muntu era ng'omuntu tasobola kubuzibwawo nga tekisoboka naye ate olwaleero kisoboka era tukirabako olwaleero John Bosco Kibalama baleeta waliwo kye tuyita habeas corpus bagamba mumuleete mulamu mufu naye tannalabikako n'olwaleero ate nga babagambye bamuleete oba mulamu oba muki oba mufu kanze mu kutunuulira ensonga ezo nga nze ndabanga ow'ekitiibwa Mpuuga wadde afunye emyaka 2 n'ekitundu agikoleddemu ebyenjawulo okusinziira naddala nga akutunuulidde eddembe ery'obuntu nze naawe we tuba tetulina ddembe tuba tetulina kye tutayina era ye ensonga eyatwala President Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko Mpuuga wajjidde mu kifo kino eddembe ly'obuntu libadde teririiwo eddembe ly'obuntu libaddewo naye nga lirinnyirirwa kubanga gwe olwaleero mukama wange ne batulugunya gwe wekka
tugenda kugamba eddembe lirinyiriddwa. Tetugenda kulinda balinyirira eddembe ly'abana Uganda bonna. Wabula ne waabo omuntu omu. Omuntu oyo kya muwendo, kya kitiibwa wa bbeeyi. Ffe mu Busiraamu tugamba omuntu wa kitiibwa nga mulamu, wa kitiibwa nga afudde. Kiba kitegeeza omuntu ekiseera kyonna w'abeera. Omuntu talina kutulugunyizibwa. Kuba wano mu Uganda tulina kye tuyita Anti-Torture Act. Tugamba omuntu talina kutulugunyizibwa mu mbeera yonna, even under state of emergency, provided for kiri under article akawaayira aka-44 n'46 akassemateeka kagamba omuntu taatulugunyizibwenga n'ekinaabanga kiseera kyakazigizigi. Oyina eddembe lyo okuwulirizibwa, oyina eddembe lyo okubeera ne looya. Ebyo byo tebivaawo. Oba kiseera ki oba kiseera ki. Ate kino kyavaawa mu tteekamu ekiri mu constitution nti omuntu alina eddembe okweyogerera. Eryo ddembe lya muntu kituufu. Kuba that is freedom of speech. Musemateeka mwekiri freedom of speech. Kubanga oyagala okumanya eddembe waliwo kye tuyita Bill of Rights eri mu constitution. Ojja genda otunuulire kuva ku kawaayiro aka-20 paka akawaayiro aka-50. Kwogera eddembe liri twasoose okwogera nga tutandika program eddembe eryawamu eddembe eriweebwa omuntu. Eddembe ly'okubeera ne family, eddembe ly'okubeera owninga property, ng'osobola okubeera n'ettaka, eddembe ly'okusinza eddiini gy'oyagala, eddembe ly'okusoma, eddembe ly'okulya, kuba n'okulya nalyo ddembe. It is a right to food. Nina okwewaayo nga kandi oba saagala. Eddembe ly'okuwagira ekibiina kyenjagala. Kyoyagala. Oba oyagidde NRM, wagira NRM eryo ddembe lyo. Oba wagidde National Unity Platform, wagira National Unity Platform eryo ddembe lyo. Nze kati omuntu yenna atunuulira ensonga ezo, omuntu oyo mutwala nga wa kitiibwa, nga wa ttendo okusinga ebintu ebirala byonna. Kuba bye bisookebwako gwenze naawe kye tusinga okwagala, twetaaga ddembe lyaffe. Abamerika olwaleero tebandituuse nga wawe batuuse, kubanga waliwo tuba tusoma waliwo question gye tuyita human rights and terrorism. Bwe tuba tusoma human rights and terrorism tugamba waliwo kye tuyita counter terrorism measures. Okulwanyisa, kubanga counter terrorism measures ye enkola ey'okulwanyisa obutujju. Naye era nawe waliwo kye batugamba oba olwanyisa obutujju mu counter terrorism measures zino eno olina okufuba okulanga wabeerawo rule of law. Mugoberera amateeka. Nga buli kye mukola kiri mu mateeka. Sikola gafula. Wabula kijjukire ate olwanyisa ono omutujju. Akolako obulabe. Nga tabaliridde eddembe lya buntu, ate bagamba kuuma eddembe lye. Waliwo kye tuyita proportionate. Ne wobanga ogenda kukuba oba tugamba omutujju ali ku radio for ssaawa eno. Waliwo kye tuyita collateral damage. Ne wobanga ogenda ku collateral damage era oyina osooka okupima n'omanya waali taliiwo era wookuba ng'omutujju taliiwo, kigambibwa oba okoze kye tuyita wo crime, oba okoze omusango ogw'amaanyi. Crime against humanity. Kiba kitegeeza olina okwegendeza. Eddembe ly'obuntu kintu kikulu, kisinga ebintu byonna. Kuba kati wano tulaba omutujju ono mutemu. Naye omutujju ono mutemu batugamba wadde mutemu, naye ate era we tuba tumulwanyisa tufube okulanga eddembe terikola ki? Eddembe teririnnyirirwa ery'obuntu so seri obutujju. Kuba ne waaba mutujju era asigala muki? Asigala muntu. Kitegeeza eri eddembe lye twayogeddeko alina eddembe okuwulirizibwa, olina omuteeka mu kkooti. Emateeka gamulamule. Alina eddembe ly'okufuna ki? Ly'okufuna looya. Ate nga mutujju. Kiba kitegeeza nze kati omuntu yenna atunuulidde ensonga ezo. Kuba ne wogenda mu international law, n'ogenda mu mateeka g'ensi yonna. Era batugamba omuntu yenna nga oba tugambe nga balwanyisa obutujju, balina okufuba okulanga bagoberera amateeka, rule of law. Ate kuba era mu mateeka waliwo kye tuyita principle of legality. Bagamba buli kikolebwa kirina kuba mu mateeka. Eyo principle mu criminal law oba olwanyisa mutujju weba teriiwo batugamba eyo ova kimutogisumulula. Wadde bannamateeka bagamba waliwo exceptions. Every general rule has an exception. But eyo terina exception.
principle of legality kiba kigeza buli kikolebwa kina kukolebwa ne wowe ojjawo obulamu bwange bujjewo naye ng'obujjawo mu maki Chovola bagamba nti Mpuuga yabakize akyakiza abalala abalala lwalero Joel Ssenyonyi Naye- ogerera bino ye lead of